okusinza ku byempulidde n'ebiwandiikiddwa wano ndagira kakati poliisi eri wano oba muvandize Paul wali wano omukwatirewo kati. Kyayisa kina force of law biri mu byayisa. Ekisooka kangisome mwegule redeem yourself twabasasula we compensated you all that is off the point. I don't talk ebyo oli najja n'agamba nti mwegule tyoba twabasasula. President agambye nti ebyo bya kusaaga kubanga toyinza kwegula kikyo ekibanja kikyo. Kali article 237 kagambye nti no olina security of occupancy. Awo onawo occupying olinawo security wawo ekintu kyonna ekikumenyaamenya okujja ku security ekifu. President Museveni n'alyoka alagira wano nti agamba nti weegule aba asaaga busaazi kubanga toyinza kugula kikyo. Olide n'agamba nti senga ow'ekibanja tayagala kugula tayagala kutunda kikye ajja kusigala ku kibanja kye. Bw'obanga gwe toyagadde ng'oli azze n'agamba nti nkigula tajja n'agamba nti nagula nina ekyapa sebo nkuwulidde bulungi LC1 oba 2 ng'ogamba nti bannange batulega Dubai ne bagula bajje bagule wano. Tofaayo ani aguze takukwatako. Gw'olina security yo oba oli mulala okuva 1928 etteeka lirye lyagamba okugula kw'omuntu oba okutunda oli ow'ekyapa tekikukwatako, rights zo ziba intact. Era President yavayongera maaso n'agamba nti anybody who buys occupied land occupied by village holders buys more or less air if the two groups cannot agree. Yenna agula ettaka n'agula ekyapa oba tute Dubai oba tutewa naye nga kuliko ab'ebibanja ne bagamba nti ffe tetutunda kyaffe oba wagula mpewo. President yennyini yakiwandika wano. Kakati era n'awandika n'agamba ze mu article 237 sub article 9 nti Parliament ejja kukola etteeka providing the registration providing land for the acquisition of registered interest in land by the occupant. Egamba etteeka liri Kaguta Museveni yawandika mu constitution Parliament ejja kukola tteeka ow'ekibanja afune ekyapa ku kibanja kye. Wali mu 8 security tewali okukwatako. Mu 9 mulinde etteeka erinabawo ebyapa ku bibanja byammwe. Kwegamba gwe ajjawube ekyo kitaitu kyoyita ekyapa ekyo owuba biki ng'ow'ekibanja agambye sijja kugusa ate ng'etteeka lijja okumuwa ekyapa. Kati gwe owuba biki? Obanga wagula bano kwe bali wagula mpewo. Wagula waliwo essomero wagula mpewo. Wagula waliwo hospital wakiki waliwo church wagula mpewo. Tujjawo ng'oteganya makooti gajjudde abalamuzi abataasoma mateeka. Kubanga oli
aleeta omusango ogugamba nti bano mbagobako ku ttaka, ogwo omusango gugoberewo, kubanga teguliwo. Oyinza okutwala mu kooti n'ogamba ntutte manja mu kooti kubanga ŋŋaanye okumbuza engattozi. Engatto zange, ogwo omusango ki? Waliwo mu kooti tekiyita preliminary objection. Akantu ako ogamba bugamba nti kino kyolese temuli musango goba. N'olwekyo bino byempulira omusango sange biri mu kooti, ebyo byonna bigobwe bugobwa. Omulamuzi yasoma ebyo yandibadde abigoba. Osabye n'ogamba nti birwayo, emisango girwayo nnyo mu kooti, eyo teri ekikwata mu ttaka. Ngenda kulaga order ya president yagamba nti ekyo order yonna eva mu kooti ku bwegobo w'ettaka yonna tekola okujjako ng'eyise ewa DC n'ayita security committee ate n'ayita ne Minister of Lands. Ate ne bweneetuuka wa DPC n'eyita mu executive committee n'entuukako nga Minister of Land. Sijja giyisa kubanga ndi munnamateeka nte nkimanyi nti kalika article 237 sub article 8 kagambye nti ono alina security of occupancy. Ekintu kyonna ekikontana naako kifu. N'ekyo bw'oleeta court order nti bano baveeko kiba kikontana ne security of occupancy. N'ekyo kifu. Era nja bawandiikira bagambe nti eyo kooti eba etudde emyaka 15 n'esalawo kyeyagobwe, ekyo kifu. Kakati pulezidenti yagambye nti pulezidenti n'alagira bw'ati yenna anyina obuyinza nakulaze n'alagira nti bw'ati nti olw'okuba ebyo biri bwe bityo, oyo yenna agamba nti agoba abantu ku ttaka akwatibwe, avunaanibwe, asibwe. Kikino anybody found engaging in eviction will be prosecuted according to the law. Ate n'agamba abo bonna abagoba ku bibanja gavumenti ebayambe ebazze ku bibanja byabwe. Kakati